balabi ba ABS TV mukola kyamaanyi mukola kyatendo kubeera nga mujje kumiddeko anti nga bwe mukimanyi ye television ekumuza ebirowoozo ne leero nga bulijjo tuba tukumyewo ne programu yo olugendo lw'omukwano ndowooza mugitegeera bulungi abagimanyi programu eno kankujjukizeemu ggwe oyinza okubeerawo TV ogifunye leero nga gwe otandise leero okugira n'ogamba byebiki programu eno mukwano gwange ekwasaganya nsonga za mukwano nsonga za mukwano wazitandika ddi wali naani mwali ludda wa bikutuusizaawa mbirigo kizo zolabye mu mukwano kogata n'ebirungi oyinayo eyo olugero lw'omukwano ogenda kukwata essimu onkubye kunamajulira ku screen yo wonna wooli nze nja kutuukako mukwano gwange tusobole okubeera nga tusharingako stories zaffe n'abantu ab'enjawulo kitegedde mukwano gwange kakati nno nga bulijjo tuba n'abantu ab'enjawulo ne leero nina omuntu gwe nkyaziza nga twagala naye atubuulire ku story ye omukwano yagutandikirawa bizibu ki ebimutomedde byagala okubeera nga agabanako naffe sobola okubeera oba oliawo nga tumusalira ku magezi mukwano kamutusweko omugenyi waffe owa leero sebo gye baliko kale nyabunawe gye baliko kale sebo tusanyusa okulabako mu lugendo lw'omukwano kale nyabu nange nsanyusa obbasanga ng'eddoboozi olina lyabalangira nange omukyala nkusinga okwogera yogeramu nnyo omulabi waffe awulire bulungi ekintu kino eky'omukwano gwe gye kikutuusizza nga njogerera waggulu awo nno awo nkuwulira olaga amaanyi mu kintu kakati mukwano nga bwe twategedde oli mu programu olugendo lw'omukwano mukwano gwe nga bwe ngambye programu eno ekwasaganya nsonga za mukwano n'omwami ono yazze n'atukyalya n'atugamba nti naye ayagala kubeera ng'atubuulira ku mukwano engeri gy'agutambuzaamu kogatta ne byagufuniddemu tugendeyo mu maaso tujje kuba tulaba ate ensonga yennyininyini emuleese wano kakati sebosooka otubuuliremu engeri gye watandika ebintu bino engeri gye natandikamu bino ebintu era nakwatanga mpola mpola nemufumbafumba nemulwaza mu magezi ani olwo gwofumba waliwo omukyala gwe nali njagala oyo gwe nali njagala gwe nalwaza nemufumbafumba okumutuusa ku levo kati gyaliko wamufumbafumba nomutuusa ku levo gyaliko ebigambo anti bye nali mugamba byokka tebiyinza mukkiriza kulaba balala nga bwe bimanyiira kyogamba ebigambo birya ebigambo byebirya byebisinga ebigambo birya kasoba mu ebigambo nga olwa bikolwa twakola ebigambo byotusuubiza buli kaseera nyako gulya Range Rover omwaka ogujja nga n'akagaali tekaliiwo ani ze swa kugamba kye sitagenda okukolera nze nkugamba ekintu nga manyi swadde ngenda kukola ki ngenda kikukolera nkulaba kakati sooka otubulire omuntu oyo omusanga wa musisinkana mutya omuntu oyo nze naye nina ka bizinesi kange Samuel gwe nali mbeera kati omuntu oyo najja nga customer ng'ajja nangulako kati nange nempulira nga mwegombye ningamba kati nkole ntya kati ningamba nange kaneefumbemu at least nfune chance sobola okubako kyemugamba komugwikiriza kuba nali mwagala wali omwagadde kati yalina biki qualities kizeezi ziwatunulako n'ogamba amazima matuufu kino enkyana bwenkireka ne Katonda ankola ne Katonda nyigira yayina biki biwatunulako n'ogamba mutuufu ono mwana gyali mwana kyana kyalina ebyakabi byonna nga bwebimanyi kyali kiriya byakabi ki byeyina omwana byali alina ebyakabi ekisooka yali alina amaaso nga gali amaaso mutuufu ogatunulako ogamba alaali gati amaaso g'abantu gonna ndaba gonna gafaanagana kyokka amagagi gali ganjawulo gati bwekiraba naye si bwe kiri kyekyana kyalina kina ebiso nga bwekirolamu bwekiti nawe ogamba alaali kino kyekiriko mpulira ate ekirala kyali kirina akabina nga kina yipusi ogiraba ddala kiriya naye banne abasajja sokolini obubina mubwagazaaki mu bakazi bubina bwe bufumba akabina kaba ka mugaso mwattu omanyi okubeera n'omuntu nga talina akabina oba nga yali awo talina figa evayo bulungi mwana aba tabeera bulungi tobeera bulungi mu bantu oba olaba naawe tojjaamu just kufuna ekitibwa mu bantu nga bw'otambula nakyo nga kirina ennankani biifu yonna ekakanyadde eri kuba bw'omala bwe kiba kirina akabina kirina wato wano we batuula wonna kiriya nawe bw'oba otambula ng'okatulako ne kakutwala embalala nawe bw'oba okituddeko ogamba alaali bw'oba otambula olaba nga abantu bakisiiya omanya ekyana kiri kiriya omanya olinawo simaze okukubaawo nga kyamaze okunkubaawo omwana nengamba kati nkole ntya
Notegeka olulumba lulisinzigu. Ntegeka luli olumba super. World War 1 yali twaliko wale eyo nemugamba naye nga before tetunagenda yeyo kyasooka nekinsalako ku mulimu we nali nkolera wajja kwawo nemuwa ku bintu byali alikuwa yali customer nga tero kujonangula ku ebintu nemugamba ne mwana gwe nga nkwagala nkuli ntya nanga mwabula ensonga y'obudde naye tujja kwegwako nenkigumira kuba nali mwagala okitegeera nensooka nengumamuawo nendwaza mpola mpola kati bwe yakomawo nemugamba omanyi kye tuba tukola omanyi bino ebintu kati byakyuka twava ku analoga kitegeera kwali enkwana ya analog kati mukwana digital kitegeera mpulira data kati bwe kyajja nekigamba mu magezi wali genda sooka onyigemu enamba y'essimu tujja kwogera kuba kati nange nkyalina byemaliriza tujja kwogera nasooka najingamu wali mu magezi akanamba k'essimu neŋŋamba gwe nkuyina gwe nkumaze yonje neŋŋamba swadi awo mu magezi nambala omujjako enamba y'essimu nga mukubirako kasimu nga muwulira obugambo bulungi obumwagaza okitegeera omuwulira bugambo ki obugambo bwe nali mugamba tubuulireko naffe n'abavubuka bali eyo nga bibasobedde nga balina ekibakubaganya ekiwala banoonya ebigambo bye baba bakibuulira nabo bayigire ku gwe wamuwulira nga bugambo kyobwo bugambo tebwali bwingi omanyi ne bukaba katono naye nga kalungi kaba kamuzaamu amaanyi yagamba olulenzi luno olabika luli siriyasi okitegeera kati nange bwe nali mugamba tebwali bungi nnyo kuba namukubirako ku kasimu nemubuuza kumala omubuuza nemwanga omubuzeeko naye mwana gwe kimanyi ennaku zino sikyebaka n'emmere yandima okulya nga amazima ntuufu wali teweebaka okugjako era basajja okutwekaliza wali teweebaka mwana ekiri ekimanyi nali nkyagala nyo siyinza kwebaka wali tolya mmere gwe nze nali nsiiba naye nsobola ofuna kiri ekyana eri olwokuba ajja kulaba ku tv amma yali alya nga nokubaka yeebaka nze nkuwulira alaali nze siwa kulimba bimanyi kyanali nkyagala nga mama kikusuza n'enjala nga sisobola kulya nga sikirabyeko mwana tugende mu maaso kale ekyana nenkiwako kasimu netwoga nenkigamba nkumisinga n'emmere yanemi okulya ajja nkulabeko ati si mwana mbeere kiriya siri kiriya mwana ekingamba kale tujja kulaba naye nga bwobimanyi nakyo kyali kirina famire gyekyali kibeeramu nga tebamukkiriza kutambatambula yali abeera waabwe muwala yali abeera waabwe nga naye abakutensioniza abazadde nga bwobimanyi okuvaayo balina okumanya agenzerwa biki biki nera nga kyoyagala naye kirabika omwana oyo naye yali anjagala kuba ebimu yali abeerekereza nagamba kamusaleko olulenzi lwange wali mu magezi nange ndulabeko oba nduweeko kukahaaga kusalako akusanga waggwe kunsalako yali ansanga ku mulimu ng'ajja najja n'atuulako awo ne tunyumya kiraba omuwala bwakusanga ku mulimu nga takuula obusente bwawo bwoba okozekozewa omanyi ng'omuwala omugezi oba ng'omuwala gwojja malako naye kuba ye ng'akutwala mu maaso ye omuwala saabula mu buzibu kuba yajja bulungi nnyo nga tandaga nti ayagala nnyo ssente yandaga nti anjagala bwagazi oba nina oba siina kitegeera najja kati olongo wajja ng'ofuna obudde bwe nga tobeera ku bakasitoma anti waliwo obudde tugeze ng'obudde bw'emisana bakasitoma babaawo naye tiwaba bize nnyo nga ku makyo bakawungezi nga tusobola okufuna obudde obwogera bweba tetusobodde kwogera live awo sobola mukubirako ku kasimu netwogera mutyo nemutambuza ekintu netutambuza mpola 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 okutuusa kati kati mwali mukyali mu byakwefunawe kati wamala n'omufunira ddala n'omuteekewa kati omuntu owe namala omulwaza kyeki abalabi bange bwe bamugamba ekintu omulwaza kwegamba mumatiza fumbafumba najja bulungi nnyo kitegeera kanagende notuuka okulya nga kyendidde kirikirya kiyidde kati wenamala omufumbafumba nakkiriza kwe yali andaba ndi musajja mwesigwa mubuulira amazima tandaba mwagala kirabika okumwagala kwe nali mwagala byalaali naye nimugamba omanyi tukole tutya nze nga mpulira nkwagala ati sinandikutaddeko waka nobeera wali nga nkulabako ngesa omanyi bwembeera kumpi buli kimwana kiba kitambula nga bwebimanyi era nemulwaza okutuusa bwe namutwalira ewaka netubeera ffenna
Mbera mwenna. Mbinyumiza ku mikwano gyange abayitako gye mpise bonna. Kakati ogambye sijja kubandaza sijja kumulwisa gayaye ganji mu kibuga emali yange kanjereetere waka mbeere nayo. Nengamba kanjereete waka mbeere nayo era omuwala ne muleeta ewaka kati era tuli mu bufumbo tufumba gyali ewaka afumba netubeera ffenna omuleeta. Kati obufumbo bwo batambulira butyawo mbalaba awo yakajja awaze ndoza wagamba leero luno luli bibadde byakwebirirako leero byo wenamutuusa ewaka onamanya kati olwo kiwedde buli kimu kyonna kiriya bwenjagalira wonna nga njogera wali mu magezi mbweyagalira wonna nga sebongoyo kyaki kyentegeeza nti omukyalo engeri gye namutuusa ewaka nga kati ali mu mikono gyange omwinamu ttaano wano nsula mpeeweeta of course namuleeta ng'olwedde nga amaze omufunisa yali tumbi ali wali wenali yali tumbu saidi ate awo ina zimbe yali amalwedde gatanyi so kole kati awo tewatubuuliddewo kaakati ebyo ebyakabibi wabimutuusizaako wamwana abandi okutuuka okumuzimba gatanyi mwali luddawo kwolwo engeri gye naali sinaba mumutwala ewaka nga bwebimanyi nasooka ne tubeera eyo oluusi tugendako omuziga esitawusi tugendako eyo mugadeneza naffe ne tulyako ku ssente kati awo nange wenafunira chansi nemutwala nemuwako ku byakabi netwemiitinga olumala okwemiitinga kabikyalo biwamuwa nti nga bwebimanyi namukazi namufunisa olubuto nemukwaziry embi namufunisa olubuto nemenya nti kati olwo wange oyo muyina ekyo kiwedde kati wenamutegula nemutwala yali atya avaako bino byali akubaganyiza nga omulaba bulabe ewantu eyo mu eriya eyo yali atya yali ategeerawo bulungi yali ategeerawo bulungi kubanga yali amanyiwo nga mukambwe wasenga nga yo yayitayo ewasenga yali kiriya samufunamu buzibu bwonna kyatambula bulungi nnyo kati olwo omulese waka obufumbo mubutambuza mutyawo omaye abantu beyagala nnyo nga bali eyo bbali naye omuntu gwotandisa okubeera naye buli naku omulaba buli lunaku bituka ekiseera ne bibbowaaye kusaidi bwewamuleeta ewaka omukwano gweyongera oba gwesala mwatambuza mutya obufumbo awo ng'omulesi obufumbo wova lwenamuleeta ewaka nze lave yange esigala yeyongera bweyongezi nze yange tesaaluka laavu yo ng'erinnya bulinnya nze kasita mulabako bwe nti ate engeri gye nali mbeera naye nga mwana ndaba likimukkiriya buli wamu mpitawo nakusabulira buli obwakabi nga naye omutunulako bwe nti ngamba ala ali kino wannaye ani alikindesa nga wemanyera tugende mumaaso kati ekiwala nenkireeta ewaka nga kinkuba nga mbutuufu nange sitoma ebintu byakakuba wali musajja muwulu nga wenna teweefiirayo olwobyo nga wabigula mu njumu ebiri ebifumba obuliri kyo nga kiri kitya maye abawulu mmwe temutera kufa oba nakapeya kamasuuka kamu bwe kaddugala olwo ojja sulirawo bwe bityo ebintu byo nali mbiina nga bwomanya ebyabawulu ebintu munju byalimu olwo kugamba nti engeri gye nali ndisingo nali sinamu bisobola ofumba biki nga ki kwanza nali nveeyo nga maze okujja nga amaze okulya nzija nga neebaka nga tutandikiriza mpolampola okugula naye yali mukazi mukozi kuba yali alina omulimu akola kati olwo ajja ngobanga ayitayo eyo ng'akolayokko kimu ng'aleeta nange omukyala azimba amakage azimba amakage mpolampola wasanga yakamusanyusiza nga akaleeta aleeta ewaka kati nange nemongerezaako ku bintu ebimu n'ebimu ebyawaka nembigula yetubeerako babiri awo netukola obufumbo bwaffe kati awo nelwakuba nti nafunamuko ku buzibu olwo omukazi wange omukyala wange ne mama wange anzaala ate buzibu ki olwo kuba mubadde mutambula bulungi laavu weeri laavu yaliwo naye lwakuba nti abazadde bange nga maama yali tanzikiriza kuwasa omukazi omuganda yali ayagala ati sinange nfuneko ku mukazi omulaalo oba omukazi omunyankole
kabira yazaffe okitegeera oli munyankole kati mama nga takukiriza kuwasa mukyala muganda nga tayagala mpase mukyala muganda ayagala ofune munyankole munno n'okufuna munyankole munnange nga bw'obimanyi oba omukyala mama teyamwagala oba omukyala teyalina mpisa nnungi bulungi kusanyusa mukadde omukyala yali mulungi buli kimu nze omukyala yali talina buzibu naye lwakuba nti maama yali tayagala mukazi muganda omanyi beeronda bannazaala nga tayagala mukazi muganda naye nga olwedde nze omukyala nze unalimwa mwagala dda mutambudde olugendo lwammwe wuyo alina lubuto kati omukyala nga amwagala nga neŋŋamba kati oba ki kuba ye omukyala nali mwagala nze neŋŋamba byamaama ebyange kaneesigalire emaali kati omukyala ono bwamwasa mama wamuleeta amulabeko oba omukyala gwe watwala ewa maama omukyala we namuwasa nabeerako mu maka ewange ne tubeerayo ffenna kati maama bwe yakimanya nti nina omukyala ate nga muganda maama yasitukirawo najja mbirumbiro awo n'atusalako mu magezi yatusalako namugamba tajja kubeerawo nimugamba ate maama kiki nze ono gwe njagala nagambe nakugamba nti mwana wange nze nakukuza nze nakuzaala buli kimu yenze lwaki onkola ebintu ng'ebyo ate nga nakugamba yali alina gwe yakufunira ow'eggwanga lye maama wembu yali alina gwe yanfunira ow'eggwanga lyange eyo naye lwakuba nze naye simwagala nze neyagalira ono gwe njagala ono yamufiirako mukyalawo mukwano gwange ndowooza story yaffe gyeraga mulabayo naye bamaama abaana mubaleke beesiimire omwana yasalawo okufuna oyo wadde teyali wa ggwanga lye yali amaze okulaba yali alina ekyama kyamaze omulabamu naye katumulemu katono tukomewo tumanye ebyo olutalo lwa maama ne mukamwana lwakomawa era luli lutya mukwano gwe katukomewo mbinyumiza ku mikwano gyange abayitako gye mpise bonna mbinyumiza ku mikwano gyange abayitako gye mpise bonna mukwano gwange omulungi kulikayo mu kuwummulamu okwo kakati twakomye ng'omwami ono atugamba nti maama amufuukidde olukoko lwe mu bufumbo bwe n'omukyala we maama takulagana na mukyala we tamwagalirako ddala ensonga nno mbugyawa nti omwana yawasa omukazi atali wa ggwanga lye omwami munyankole naye omukyala bambi yali yeefunira mukyala muganda ekyo kyanyiza maama ne kimuggyako waya n'agamba nedda omwana wange olina kuwasa mukyala nga wa ggwanga lyo nga munyankole munno kakati twagala tumanye maama ono lwaki ebyo byonna abikola bwe yamanya nti wasiza omukyalo naye yakola biki ebyakutiisa maama bwe yamanya nti mpasisa omukyalo omuganda maama n'asitukirawo najja ewaka ewange bwe yatuuka ewange n'agamba mwana wange nakugamba towasanga mukazi muganda n'agamba era omukazi oyo agenda ave mu maka nimugamba maama ate omukyazi agenda alagewa ono mukyala wange ate ali lubuto oba maama ono yali omuwala oyo ng'alina gy'amumanyi oba ng'alina by'amumanyiko oba omwami alina engeri gye yeeyisaamu obubi mu maaso ga maamawo bwekyotamanya awo simanyi kuba maama yali abeera mu kyalo ate ng'omukazi nali muyina eno musite so awo simanyi maama bwe yagamba omukyala we tajja mumalako agende nina okufuna omukazi omulaalo oba ow'eggwanga lyange yali afa gwe ofune omukyala ow'eggwanga lyo kati nemugamba maama ono omukyala wange gwe njagala ate ng'ali lubuto n'agamba agende tajja mumalako yali alina olubuto kati maama n'agenda n'agamba mwana wange oganye okuwuliza kyenkugamba kolabe ekigenda okutuukako kakati omukyalo ono la mama wotuuka n'omugamba nti omukyala alina lubuto gwatayagala tayagala we namugamba ekyo n'omukyala ali lubuto ate nga omukyala tamwagala maama n'agamba mwana wange kangedde naye ojja kulaba ekigenda okutuukako kati ye nga ye teyamutuulako kumugobaganya kumuvuma amanyi tebaba bangu bannazi maama yamuvuma n'amugamba tojja malako omukazi gwe ono mwana wange nze amutegeera nze amuzadde nze amukuzizza gw'ojja otya mu maka ga mutabani wange era vaamu ogende kati maama olw'omukazi naye bwe yalaba embeera eriwo mukazi naye n'agenda kati bwe yagenda maama naye n'addayo ewaka n'agenda n'aleeta omukyala omulala omukyala bwe yalaba nga Nazaala mwesimbye embambi ye n'abavira n'agenda ewaabwe omukyala n'agenda n'olubuto lwe kati awo maama
nagenda nandetera omukazi omulala gwe yali ayagala omunyankole gwakwagala nandetera omukazi yali amutegeka nawo dda yali amutegeka dda najja nangamba mutabani wange mwana wange ono we mukyala gwe nkuwadde n'ebintu nabiwaddeyo omukyala buli kimu yakusasulira omukazi nga nawe tomanyi ze byonna yali yabikoze dda nze ekyange just okunterawo obuteezi wali mumagerawo obuteezi wemale gwogaye mama mulimu yakoledde dda buli kimu nangamba mwana wange yono omukyala gwe nkuwadde era omukyala tadda mu maka gano namundeetera ewaka mama yamala omuleeta ewaka yagenze mama akuyingiriza omupya kati olwo wamukolera kyoyo omupya gwe bakuleetedde kati ono omupya gwe baleeta we yamuleeta naye lwakubandiza naye simwagala naye yagalira omukazi wange oli omuganda ono nange saamulaga n'abeerawo awo era yasula mu ntebe yasulawo gwe n'omuleka n'asula obadde ki wali kyewamutiginyako nedda baaba kwanze nali neyagalira omukazi wange omuganda nga gwe njagala yekka eka naawe wali badde weemala eggoga maama akuleetedde akuyigidde akuleetedde ensolo obaage kati ate ggodda mu byakwekuluntaza maama yeyali bizibu bye maama ye yamuleeta naye nga ye gwe yali ayagala nenze nga nze nali simwagala era yensonga lwaki yasula mu ntebe era enkeera namuwa transport nemugamba ddayo ewammwe ebikuyinjiri obeera eyo ayagala basheeshe enkeera nemuwa transport adde ewawe naweta agenda teyaganirawo mayoganyayo nagamba sijja kgenda kale kiba kibe wakitugafumemu babiri omukazi we namuwa transport naye teyandaga mutima mubi nakola ki nagenda kati awo yagenda nange awo kyenakola nenkubira omukyala wange omukulu oyo omukyala omuganda najja mu maka kati omukyala bwe yajja mu maka netandika obufumbo bwaffe mwali mwabutandika dda nembeera mu bufumbo bwammwe twabutandika dda kati omukyala omukyala yali lubuto kati maama bwe yategeera nti ono gwe yakuleetedde wamugobye ono omusheeshe gwe yakuleetedde gwamatira wamugobye yakola ati yareactinga ati awo teyakomawo nakuvuma yakola ati nga ategedde nti wamugobye omugole maama bwe yakimanya nti omugole namugobye ate nakomeza omukazi wange gwe nali njagala maama nanyigawo nasituka nakomawo najja nagamba mutabani wange lwaki towulira nkugambye omukazi gwe nkuwadde yoyo ate omuganye mwana wange nkukolere ki era nze ngenze n'oyo omwana tojja muzaala ono omukyala gwe yali alina oluto lwe yali alina namugamba ngenzikikwatulya muna tojja muzaala namugamba tojja muzaala maama nakola ki naddayo nagenda nange nembeeraawo n'omukazi wange netubeeraawo mpola mpola kati ngenda okulaba olubuto lumyezi 7 8 9 lulwo olugenze mu 10 kyogamba lwayitako olwomukyalwayitako negenda mu mwezi gwe 11 ngenda okubona ngamba kiki kino kati omukyala nemutwala mu ddwaliro omukyala ne bamulongoosa kati olulira lwali mwezinzeeko ku mutwe omwana ng'olulira lumwezinze era n'abasoni bamugamba era singa tumulongoosezza omwana yabadde wakufa kati omukyala ne bamulongoosa netuve mu ddwaliro netudde ewaka n'omwana netufumba maama mwamukubirako nemugamba maama ozikuza kati ofuuse jjajja mwamukubirako mwamutwalira ku mwana omulabako nenkubirako ku maama esimu nemugamba maama twazadde era n'omwana gyali njagala tujjeyo omwana omulabe maama n'agamba mwana wange kikino kyoyagala okunkola nakugamba ntya era togeza n'oleeta omuzzukulu saagala kazzukulu kagande wange tokaleeta era togeza n'okaleeta omumama yagamba teyagala kazzukulu kaganda we neba maama kiki ekiriwo omwana muleke alonde ye alina ekyama kyeyalaba mu mukyala we kwagamba gwe tulabangayo obufumbo bwe bantu nga banyankole nabo ne bulema omwana waba asiimye munne bakwataganye bulungi batambudde bulungi ekyo tekirina buzibu ekyamawanga ama tugende mu maaso awo maama bwe namukuba esimu nemugamba mutwalire omuzzukulu nagamba temuleete ewange saagala buzzukulu buganda era togeza n'omuleete ewange era yoyo omwana gwe mukomyeko mama yagamba mwana gwe nangamba yoyo mwana gwe mukomyeko era tojja mmalako nemugamba nange nenkigumira
ndinda nembera mufumbo bwange mpola mpola kati ndi mufumbo bwange nfumba naye era family tetwagala mbinyumize ku mikwano gyange abayitako gye mpise bonna. Kati omwana oyo wali oba taliwo? Omwana oyo wayisawo emyaka 2 omwana n'afa. Omwana yafa. Omwana n'afa. Kiri mama kyayogero kigenda kituukirira? Ndowooza kigenda kituukirira. Omwana bwe yafa ne tugenda ne tuziika naye mama tewali yamuyita. Yamuyita kuki? Teri yamuyita kuziika. Neera mama yajja naziika neera nga yagaana okujja okulaba omwana nga mumuzadde wabula yajja mu kuziika. Yajja mu kuziika kwa tunamuyita ajja alabe muzzukulu we. Nayogera ebigambo bye yayogera kati awo wena omwana bwe yafa saamuyita naye yajja omwana n'amuziika neera nga ndaba musanyufu ye talaga nti naye alumiddwa nako nga ndaba ati musanyufu era bwe yamala okuziika n'addayo n'agenda. Kati nange nenkomawo nembira family yange naye nga mbeera si nnungi omwana yafa. Mbeera si nnungi etya? Anti okuva lwe omwana bwe yafa saddamu situka ewaka. Okusituka otya? Ewaka sikuba saluti byannaku naye kanseke mu mikwano gyange. Ewaka tokola kitata? Ewaka sikuba saluti naye bwe mba ndiko ebweru saluti njikubira waggulu. Sokoleke kyogamba kabazimpa nanka bazikuwe bweru ebweru nanka bazimpa saluti njikuba naye wakemake gange. Kyogamba obeera ne mukyalawo tewali kigenda mu maaso? Tewali kigenda mu maaso tewabakiriya kati byonna simanyi nakumanya nga mutaka yezinga mutaka wali yeebase naye bwogenda ebbali. Naye ate bwengenda ebbali baaba saluti nzikubira ddala nezalanka ne bampa kati ngenda ne ku ddala lya jeni bweyo naye waka wadde sinatuuka ne captain. Ati mama munaye yagamba nti omukyala gwe kenyini watugambye teri mirembe naye ndowooza byebyo byebimu ku byo. Ndowooza byebyo kuba olwedi maama yabyogera ate nakirabira omwana wange bwe yafa. Omwana yafa uya amaka gatandise okucyankalana munaye tokola gatandise okucyankalanya. Omukyala ye embeera agyogerako embeera naye omukyala agiraba alaba si nnungi. Omukyala namugamba nagamba tugendeko at least tugendeko mubasa tulabe at least tunafunako ku buyambi netugendako kuba sheeka netugendako ku basumba abamu. Kati basumba ne bagamba obuzibu buva ku mama wammwe. Obuzibu bwe buva gwende mulete mama wammwe. Baga mama ono yaliko obuzibu gwe mbamuleta ngena abasaba mama babasaba mama buli gye tugenda batugamba leeta mama wo. Kakati mwagezako okunoonya kuba oli omwana yafa mwagezako okunoonyayo omwana omulala? Ngezaako naye maama ewaka si kuba ssere kozi n'ebintu tebikola ye ate munaamufuna mutya nga oli zero. Tetulina ngeri gye tusobola omufunamu kuba ebintu tebitambula ewaka. Kati ebikola naye bw'ogenda ebweru? Naye bwengenda ebweru kikwatayo. N'amayinja bakutikkira? N'amayinja bampa nakugamba ebweru ate ndi watabbu ate. Omukyala kati omukyala singa akuwulira nakulaba ku TV ng'omuwaniyako nga bw'ogenda ebweru. Mwana byanaku naye era tetulina kyakukola naye abimanyi. Tunoonya ddagala. Kakati maama ono gwe obadde oyagala tukole tutya? Maama ngezaako omusika eriyo ate sinsobola omumuleeta era batu counseling oba batujjanjabe naye maama kyaganye. Maama agamba tasobola kujja yanga abakazi babiri oli naye omuwase osigale ne mukyala oli omufule namba 2. Mwato kiba tekikola kubanga ati ono ye tasobola beera nga tolina kyosobola omukolera ate nga walaba ono ebyakaba omuwa ebyakabi omuwa ono otandika omufukumulamu abaana oli nga ali awo kiba tekijja so nange sibitegeera. Maama yakusalako amasannyalaze? Maama amasannyalaze yagajjako. Otandika otya okusalako amasannyalaze ga mutabani wo gw'oyagala okubeera ng'omwefunza? Ana namwe mutujjeeko bannazaala mutabani wo n'omusannyako amasannyalaze gw'oli maama kyatanyumirwa kulaba ku muzzukulu. Mbu simanya muganda abaganda mbwa oba abaganda mazike bo si bantu. Kati obadde oyagala omulabi wa ABS TV akolere ki? Obadde oyagala ffe nga aba ABS TV tukuyambe musu? Aba ABS n'abatulaba mwenna mbadde nsaba at least waba kumuzira kisanyambeko ku nsonga nga zino
nange ebinsobedde sikyalina mirembe waka kyalina mirembe waka kuba kati awaka we nandibadde nkolera emirimu tebitambula nange ebinsobedde n'omukyala nti bigenda mumutama atuuka ekiseera bambi afune n'emize gye yali talina olw'obufumbo bufa kale mukwano gwange tofaayo omulabi waffe omulungi ndowooza banaye obirabye naye bamaama oluusi musukkawo mweddeko omwana tomanyi nsonga bakyeyagala munne beesanga wala gwe oba omwagaliza ye tabaagala gwe kina kusanyusa okubeera omwana we ng'ali mu bufumbo bwatafuniramu ssanyu olw'okuba wamusibako omuntu bambi muleke abeere n'omuntu we naye nga olunaku olw'enkya ngenda kufuna n'omukyalo ono onaayogerwako mukyala we tulabe ate ye ebintu bino embeera emuyisizza etya bwe kinaba kisobose ngenda kwogerako ne maama tuwulire maama ono omulio gwawanda oba alina ensonga endala enneekusifu lwaki akola ebintu bino ayinza okuba munnaye nga tumunenya naye ye ng'alina kiyalaba muwala ono kyatayagala mutabani waagwemu mukitegedde mukwano kuba oluusi n'eriso ly'omukulu oluusi nayo lirina kyeriraba bwe kaba nga Jessica janja kabannazaala nakyo tukitegeerera tumulangire enkya mu puroguramu y'enkya tosuba omukyala maama w'abaana saako ne Nazaala ngenda kuba bombi mbakutuusaako tulabe obuzibu bwe buva weewa mukwano gwange ebadde program olugendo lw'omukwano omwerezaawo mbadde Nambiru Stella tusinkane nate mu program y'ekyanga mbatuusako abantu abo musule bulungi mbaagala nnyo mweraba mbinyumize ku mikwano gyange abayitako gye mpise bonna